Shiba yatomera yagwa mu mufere mu mwavu. Ningo omusajja amanyaga bizanya lyatuse ne bimulemerera. Ekyembi nti n'omusajja talina de empapula ze London. Abadali kujali ya muwasa abadali ku kadi ya myaka 5 nga yaggwako nga bakola renew nga bali ku ndala ya myaka 10 alokafuna obutuuze. Yena nyine salabedi. Siye bamugobe n'omugoba. Ku salabedi bamuwoleddeko ne ssente yewulirako ssente wenjogerera mugobe talina na wasula. Wasanga wasula alinga kati we Dubai. Era yomu kubasinga obwavu ku bantu bali mu diaspora. Omusajja talina kyalina era Shiba yagenze bweru nga manya agenze zaliramu oli kufuna kana ke London kebutuuze wenjogerera kana keri kamuli. Kubanga omusajja na musoga ate siwe jinja we kamuli tosobola kuddiranga omukazi yakuteeka mu buli kimu. Tonda bafuna butuuze notandika okusiriwa lambu atokwana. Kyabujega nnyo ekyo wekike kyawagulu. Omukazi yali yawasa omusajja kwanga yamutwala ebweru n'amulabirira. Omukazi yeteeka mu ssente n'owasulanga yamusuza. Shiba yakanyiza gamba oli nti owaayi bampe ssente ez'obugoye nga neza nappi tazirina. Kati mukazi wattu Shiba bamukusonsesa olugalo tetunabategeera amusonsesa olugalo yeekuumya asirise agudde mu kibwa ku myaka 4. Emboze ya Shiba Kalungi yotegwayo buli lukya wabaawo agavaayo buli lukya wabaawo ekipya naye munnange byonna nga bigenda mu maaso. Mwana muwala yabuuziza nti yabange mulowooza Shiba yayagala nnyo obufumbo ennyo nti mulowooza butuufu Shiba yali anoonya musajja wakufumbirwa tayinza okuba ye Shiba yali anoonya mwana ye kavuuki amufunye so ntitalawo kinene nnyo. Sitole z'abanonda baziranda bulanzi maama gye tuva gye tudda kaakati mulamu yabiyingiddemu. How could they do that? How could era abamu nga bagamba omusajja baamukanyuze wabweru w'ennyumba era biki ani abagamba Shiba yali ayagala bufumbo. Shiba never wanted marriage. Ati mumbeera mugamba awanuka gibiki ati ze kati mbamba buulira facts kati Shiba akere ku makyambu agenda kubobereza omusajja ettooke. Maada waali gumye omwana ow'obuwala n'ofumbira mwami wo n'abaana babiri n'otava mu bufumbo. Bannange lwakuba mwoba temubiwulira naye drama ng'akyeyongera naye ffe tuli eno tuli bagumu bitya. Ati Shiba yali tayagala bufumbo. Shiba tasobola kubeera bw'ayagala obufumbo. Bw'akeera aboobereza omwami ettooke afukamire ayoze enkumbi ajanike alinde omusana gw'okutuntu agiggyeyo mube bakakkamu. Nga tuvuddeko eyo tugendeko ku nsonga za Alien-Skin ezitambula oluvannyuma lw'omusawo olunaku lw'eggulo oba Dr. Wansambya okuvaayo n'analeetinga ebyabaddewo oba ebyaliwo bingi nnyo ebikyeyongera okuba nga bigenda mu maaso n'abantu abamu okuvaayo ne bagamba nti ebbo bakirinamu omukono biibino. When you scan a reportable, so there, yakeberebwa oba onoonya internal bleeding. Yona mutuyina internal bleeding. When you scan a reportable, so there, tulaba omulwadde ali stable mu mikono gyaffe wabula mu kiseera ekyo oddakiika ezitaayita nnyingi yasituka to do something. He sat up and he fainted n'agwa. So he's under care, he's under check, he has no major issue, n'akolapsinga. In that collapse mikwano gye gyali gigenze so byali just n'abasawo. Bw'akolapsinga abasawo immediately babanoonya kikyo immediately bakebera ku maaso ng'ali white, meaning now he has bled, he started over, is bleeding heavily. Pressure zigudde n'omuntu takyali conscious anymore. Tutandika kye bayita CPR, mu resuscitating omuntu muzza engulu before you can find what has just happened. So in that we resuscitated him okumala akabanga and fenna kuga kiba kikanga bajoli omuntu abadde ayimiridde naawe ayogera you just pass out. Mu kumuzza engulu oyo ye Dr. Wansambya hospital era abantu abangi bavuddeyo Nsambya eveeyo eyogere tubuulira amazima Nsambya twagala amazima so oluvannyuma lw'okuvaayo Dr. n'abaako byannyonnyola ye Bajjo Events afuddeyo n'agamba nti y'omu ku abo abeegayiridde eddwaliro ly'Ensambya basonyiwe Alien-Skin. Tutandika okwetonda kubanga nze nayogeddeko n'omukulu w'Ensambya ne mugamba omwana oyo buto bwe bumukola ki bwe bumutawaanya
mu musonyiwe omusajja nampuliriza nangamba bajjo ogambye kye yampise ngenda yokulo okumeka ne mugamba nanga bajjo ne mugamba yo mvubuka nange ne mulaga akatambi yali takalabanga yajja nankona emmotoka yange ku bizinesi yange nali mukubye n'amasasi wala ningenda kola oda bamukole ki ne mugamba temukola ki temutta muntu nendaga omusajja ngalaba ateze yankola kinene okusinga kyakoze eki nangamba kale kangende ntule ne committee n'ebibiina by'abakozi kubanga badde bibiyingidde tubiyingiremu tulabe engeri gye tugenda okukola nze nagezaako kale omuntu omugezi takola bintu mu mawulire omala kukola solution n'okomawo eno bali amagezi gabaga nti olwokuba bebekulu alina essimu ya muhozi timuhozi alina obuyinza obujja omuntu mu kkooti kya busiru olina kukkaanya nagwokubye tebakulimba ne boogenda mu ggulu nga mpozi katonda yekka yalina obuyinza nga takuba kwezi mu Museveni ayogedde bante kisoboka. That is the ignorance abaana gye bakola ki gye balina omuntu guno omusango tebalina jjukwa kwali ina fayiro nga lunaana zaaki zonna buli wasaliye ni bw'atava ekkuba abantu kambabule n'ekimuddako bw'anaawona omukisa guno n'ava kukamera luzira n'asigala nga musirusiru n'abagobereza wa abasirusiru bagenda mukuba masasi bagenda kumutta nkyogera mu kamera bajo events alien bw'anaava eruza n'abuuka eno saga n'asigala ng'akyali musirusiru nga buli gwasanga gwakuba ekiddako bagenda mukuba masasi munzijukiranga abantu batuuka ekiseera ne bakola bagamba olaba sisitimu ekuwandudde katufuka tukwekolereko kuba alien si yasembayo ate fiiki gaza funamu ekyokuyiga fiiki gaza weesonyiwa ebigambo ebyo ebigambo bya bajo events awabudde ng'omuzadde awabudde nga omuntu ali mu entertainment awabudde n'agamba nti munnange singa alienskina simatuka enjega eno gy'alimu nti ke kaseera abeere omwetoowaze kubanga next time wanaasigala ng'akola ebintu bwe bityo bijja muviirako obulabe. Nga tukyali munnange Geno Oguti ye amawulire agava mu ddwaliro nti ali mu mbeera mbi oluvannyuma lw'akabenje gyevuddeko juzi wano eno ke yafunye era twategeezeddwako nti ali mu ddwaliro gy'ajjanjabirwa eri mu barracks naye embeera ye sinungi yadde n'akamu. Nange nga tuvuddeko eyo katuddeko mu saidi eya politics twawulidde olunaku olweggulo omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ng'ayogera ku nsonga infact gwe mulundi ogusoose okuba ng'ayogerako kintu kino aze akyogerako ku nsonga y'okuba nti banoonya ngeri y'okubanga bajja ku bannayuganda obuyinza okuba nga beerondera pulezidenti gwe baagala nti babe nga bakitwala mu paalamenti naye abamu baliko kibawabudde nti waliwo ebintu ebimu ebiyinza okulimitinga abantu abamu okuba nga beesimbawo nti singa biba biteekeddwa mu nkola. Age limit ye answer so si term limit. Era omubaka yenna aleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga temuliimu age limit oyo abeera akolera Museveni ne bw'anaaba wa opposition. Age limit esobola okusibirayo Museveni n'olunaku olw'enkya kyokka ate term limit ewa Museveni omwagaanya okuddamu okuvuganya ebisanja ebirala bibiri. Kitegeeza nti Museveni emyaka 4 gy'akufugidde tagibala tutandise okubala bupya ate nga teweerabira nti ebadde enkola y'okukyusanga amateeka wakati nga musemberedde okulonda ng'ate alaba ye limusibirayo. Ono Museveni gw'oyagala okuleetera term limit teweerabira nti mu CA 1995 mwajjiramu etteeka lya term limit ebisanja birina kubeera bibiri. Bwe twali tutuuka mu mwaka gwa 2025 ng'alaba nti ekisanja kye kiweddeyo era okulonda okuddako kwa 2026 agenda kusigalira ebweru yayita ababaka be n'abo abamukkiririzaamu n'abatuma nti mugende mukyuse etteeka lino ekkomo ku bisanja liveewo. Kakati okutereeza amateeka mu Uganda ne bwe ganaayakagate naye nga Museveni omuddugaza waaga akyaliwo wallahi obeera osenedde mu kisero so nga ate yo age limit emusibirayo n'enkya ne mukulonda kwa 2026 tasobola kulabikira ku ballot paper. Lwaki temuleeta kitugirawo Museveni lumu? Lwaki muleeta etteeka eritukuumira essuubi ng'ate ye Museveni akyaliwo? Mateeka ameka gazaakyusa amalungi ennyo okuzaama? Golowooza nti CA 1995 singa teyakwatibwamu Uganda teyali badde ensi esinga ssemateeka omulungi ku ssemazinga Afrika. Kakati amateeka eyagoonoona ate oyagala kugatereeza wansi w'obukulembeze bwe. Mu kugakola twayonoona ssente, mu kugamenya ne tuyonoona ssente,
mukugazza oyagala tuyonoone ssente ate nga wakyaliwo obusobozi obugazza era galongoosebwe singa gaba gayisiddwa mu kaseera kano. Teweerabira nti Museveni ye musajja asinga okwagala okufugira wansi w'essuubi nti wadde namuko wakasitaabuzayo emyaka 10 gyokka agende, wadde namuko wakasitaabuzayo emyaka 10 gyokka agende, naye teweerabira nti muba musembera 10 gye n'ayita ababaka be n'abateeka mu ssente n'abawa ebiragiro n'abasindika mu paalamenti nti mugende muyise etteeka lino linsibira ebweru mulijjewo. Kakati ate essaawa eno etteeka erisobola okusibira Museveni ebweru nga teyeewozezzaako lyeya age limit, kubanga emyaka gimutima y'okujjako nga ssemateeka gwe mugenda okuddamu okukola alaga nti n'ow'ekikumi asobola okukulembera eggwanga. Otherwise omuntu yenna nga ddala alumirirwa bannayuganda ng'omulamwa gwaliko gwakununula bannayuganda, essaawa eno yali badde afokasinga ku kintu kisibira Museveni bweru. Then ffe twerongooseza ensi yaffe nga Museveni amaze okugenda, ono n'oza otya amateeka agatambula obubi naye ng'ate yagoonoona akyaliwo. Sooka ofokasinge ku kuggyawo omulabe, then oluvannyuma osooka olongoose. Sooka ofokasinge okumanya baani abalinnyirira ennimiro yo, then oluvannyuma osooka okabale. Naye essaawa eno ne bwe tunaalongoosa amateeka gonna ne gayakaayakana ng'essaati ekkanzu y'omuwarabu etaliimu yadde essanda n'erimu, nga Museveni akyaliwo, gajja kutonnyamu amasanda. Tewaliwo kintu kyonna mu Uganda olunaku olwaleero ky'osobola okutereeza wansi w'obukulembeze bwa Museveni. Batugamba nti abantu bwe balwa bonna bafaanagana. Kakati n'amateeka amalungi olw'okuba nti alina okugateekesa mu nkola, alina kubeera gavumenti ya Museveni. Olw'okuba Museveni mubi galibijja, galitandika okumufaanana kubanga ye mubi. Era tasobola kutwalibwa amateeka malungi kubanga ne mu kusooka twalina amateeka amalungi, naye olw'okuba nti ye mubi yajja n'agajabulula, yajja n'agajeegula. Kakati programu yonna omuntu ayagaliza bannayuganda era omuntu ayagala bannayuganda yali gikubye ng'asoose kusibira Museveni wabweru, nene mujja muzunga mulinga abasenera mu bisero. Anti nze nganzo w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba madde ndi mukuleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda era akalulu kalangirirwe mu kifaawo era abasibe balonde era ab'Ebulaaya balonde era ekkomo ku bisanja likomewo. Nedda wonna weetoolola naye nga siraba mulisibirayo Museveni wabweru. Omuntu yenna kakati asobola okundaga nti ali mu kuteesa mu paalamenti ku kutereeza amateeka g'ebyokulonda asooka ndage age limit kubanga eyeeterawo Museveni ku mpingu. Age limit eyeeterawo Museveni ku mpingu, naye bw'ondeetera ebya term limit Museveni akyasobola okufuga emyaka 5 era n'amala n'akyusakyusa. Kakati omuntu yenna ayagala okutuyamba musibire Museveni wabweru ave mu by'obufuzi bya Uganda, omukono gwe guve mu by'obufuzi bya Uganda kubanga toyina assurance gyompa nti bw'okomyawo ekkomo ku bisanja ng'okulonda kwa 2006 tekunnatuuka Museveni asobola okunkakasa nti ekisanja ekirala kimu oba 2 bimumala. Kubanga ne mu 95 twali tulowooza yunatuukira omwaka gwa 2026 agenda kuba afuze emyaka 2 ekyali kitannabaawo. Ndowooza wano omuntu okufugira emyaka 2 mu Uganda ekyali kitannabaawo era nga tulowooza nti agenda kubeera mukufu. Era kyatugumyanga ne bwe yakolanga ebikolobero byonna, ne bwe yatundanga ebintu eby'enjawulo eby'eggwanga byonna, ne bwe yakolanga obusosoze bwonna, ne bwe yattanga abantu bonna. Twagamba kasita obukulembeze bwe buliko ekkomere bwe lyali lituuka n'agamba nti tuwanvuye ku mukono, tugolole ku mukono, kakati nfuge ewatali kkomo ku bisanja. Ne tugenda mu mwaka gwa 2017 ng'alaba emyaka gitandise okumutimawa n'ebyo n'alijja. Kati toyina bukulembeze bw'ogenda kutereeza butambule bulungi ng'okyali wansi w'obukulembeze bw'Omuseveni. Sooka onoonye etteeka erisibirayo Museveni wabweru, ebirala tujja kweterereza mpola. By the way, tewali kujja kwetaagisa kutereeza mateeka nga Museveni agenze. Ebirala bijja kwetereza mpola era bijja kwekola mpola kubanga endwadde olukonvuba luba luvuddewo kye kinaalemesa Uganda okuddamu okujinjimuka. Naye mu kaseera kano musenera mu kisero,
mukaseera kano kyemuli mukola musenera mu kisero tegayikamu ate nga gye mugenda okukoma okumala obudde okulwa ku mudumu kubanga mulabanga agatajjula naye nga ate mwerabidde nti gayitamu gayika omuntu yenna essaawa eno nga ddala okolera abantu ng'oyagaliza bannayuganda egirimiti ye ansa kubanga ye ebimala lumu ye Museveni emusibirayo wabweru lumu era tafuna na maanyi yadde n'obuyinza okuddamu okugolola omukono gwe okukwata mu ssemateeka naye bw'okomyawo egirimiti mu kaseera kano egenda kulya ssente y'omuyi w'omusolo wakati awo waliwo abagenda okufiirawo kubanga Museveni mumumanyi ye musajja asobola okumenya amateeka okusobola okuyita mu mateeka okugenda okumenya amateeka ne bwe kiba kimwetaagisa kutta asobola okuyita mu mateeka okusobola okumenya amateeka asobola okukikola kakati sooka ojjewo Museveni sooka osibira ono Museveni wabweru nga tonnasibira Museveni wabweru etteeka lyonna ly'onaaleeta ne bw'oba olifuuye kalifuuwe yenkana atya ligenda kuba liwunyanga kazambi omusajja yeererejja n'ayogera byagenda okutereeza mu mateeka g'ebyokulonda naye nga egirimiti terimu ate nga yeesibirayo Museveni ebweru obutereevu ne mu kulonda kwa 2026 n'atalabikako naye ye gye yeesibyeko lwaki teweesiba ku kya egirimiti lwaki weesiba ku kya ttaamu limiti kubanga ffe Museveni atusinye n'olunaku olwalero atusinye buli lunaku Museveni lwamala mu buyinza Uganda edde emabega emyaka 5 olunaku olu kakati oyagala tumwongera emyaka emirala 10 Uganda egenda kukonziba emyaka emirala emeka ate ng'era tetuli konko sure nti eyo yo ttaamu limiti taddemu n'agitaataaganya kuba gye twagala okutereeza yajja yatereera naye neetaataaganyizibwa lwaki tuddamu okugitereeza ng'omwonoonyi waayo akyaliwo olowooza nti yafudde oba omwoyo gwogwo ogw'okwonoona gwaweddewo olongoosa ennyumba naye abaana abagiyingiramu ebigere biddugala okanya kuweera okanya kusimbula naye ng'abaana abagiyingiramu ebigere biddugala sooka onaaze ebigere by'abaana olyoka olongoosa ennyumba otherwise bw'ona alongoosa ng'abaana ebigere bijja ddugala ogenda kuba ofiiridde ttayo ziraka ogenda kuba obonaabonedde bwemage era buli budde ogenda kubeera mu kukutama Museveni gy'akoma okubaawo buli lunaku tugenda kuba tukuba mpawo okukyusa ssemateeka Museveni gy'akoma okusigala ng'akyaliwo buli lunaku tugenda kuba tukubaganya mpawa okukyusa ssemateeka kubanga buli tteeka erikyuka oba eriba likoleddwa liroteetingira ku Museveni gwakola okola kulwanyisa Museveni ne Museveni byakola akola kwekuumira mu buyinza then lwaki amaanyi tetugamala mu mateeka agasobola okusibira Museveni wabweru omulundi gumu ffe tujja kwerongooseza Museveni ng'amaze okugenda ebintu bigenda kubeera automatic era omubaka yenna atwala etteeka mu paalamenti wadde weerimbise mu opposition naye ng'olitutte ogamba olitutte ku lwa bannayuganda sooka ondage egirimiti eriwa bino ebyattaamu limiti bya kisiru bye mulimu bya kijegga musimanya abasibe balonde bya kijegga tewaliyo musibe ayagala kulonda ng'okusinga okugenda mu kkooti omulamuzi n'abayo nga teyafiiriddwa abalamuzi b'e Uganda bye bafiirwa towoozesebwa abalamuzi b'e Uganda bwe banyiigamu ne babbaabo ba ne bakyala baabwe towoozesebwa abalamuzi b'e Uganda bwe bakola kitowoozesebwa kakati tewali musibe kyayagala nga kusinga kumwanguyirizaako mbeera ya kukola busibe oba yakwejjeerezebwa okuva mu busibe teri musibe amiisinga kulonda ate alonderemu abali ebweru abeeyagala oli musiru mukakati ekizibu aba diaspora tebalonda gwe bagambyeko nti bakomplaininga baagala nnyo okulonda mwate buli kalulu kalangirirwe awo wennyini we bakalondodde bulijjo bakalangirira wa kitaawo era bulijjo bakalangirira kubanga olumala okulonda nga batandika Kyagulanyi Bobi Wine Kyagulanyi Museveni Kyagulanyi ne muvaawo nga mutegedde nti polling station eno tufunyewo obululu bumeka ne mwegattira kubanga neeri mulina ba agenti bammwe mwekubira essimu nti abange tufunyewo bumekera mwana ttu n'obwo babubba kakati gwe Bongandi district efuna obuyinza n'amaanyi agalangirira ebivudde mu kulonda kw'oba pulezidenti olaba ne polling station obuyinza buzirina kubanga wano oba weewala kubbibwa nti tugatte ebivudde e Masaka tugatte ebivuddewa kale Museveni atulage wa waatubbidde naye ate weerabidde
Ndera tugatte ebivudde ku polling stations ezenjawulo mu districts ezenjawulo era n'amala nabba omuntu omubbi abba ne gwatudde naye obadde tokimanyi. Omuntu omubbi asobola okubba nga omutunuulidde bw'oti kubanga omubbi talina nsonyi abamu ne kali ne boona neetegereza kiki ky'onankola olwedde okimanyi nti ndi mubbi. Omuntu omubbi talina nsonyi. Kakati Museveni ne boona ateete etteeka ggwe empuuga nga bw'ogamba nga lirangirira awangudde mu district era bisobola okukyuka. Olaba ebibadde birangirira awangudde ku polling station bibadde bikyuka essaawa eno ebyo byonna weerimbikamu byerimbike okulaga ensi n'okuzza ekifaananyi. Bannange opposition weeri, bannange abaka ba opposition bano be baagoba mu nuupu balinamu ensa era be baleese amateeka agagala okugwa Museveni. Tolina tteeka lyoleese nga lijuna bannayuganda nga lyagala kugoba Museveni naye ng'ate age limit ogisibidde wabweru. Age limit kaakati essaawa eno ye ansa. Age limit mu kiseera kino y'ensonga era omuntu yenna awulira nti ayagala kutujuna teweetoola, don't beat around the bush. Tukira ku age limit tukube engalo kubanga n'enkya limusibirayo wabweru. Naye muleeta obuteekateeka obwa koodiina obulabika ng'obulwanyisa Museveni naye ng'ate naye Museveni muli munda akimanyi nti buyamba muyambe. Munnayuganda takyasobola kugumiikiriza Museveni yadde ennaku ebbiri oba yadde olunaku olumu. Kati byagala Museveni agumiikirizibwa emyaka emirala 10. Emyaka emirala 10 Museveni gye tuba tumugumiikiriza ate ng'era tetuli konkosuwa nti oba bwe giggwako agenda omujegajena gagenda ffe abo bafa. Abo bafa gwe ebintu ebibalira ku lwalifa. Emyaka gye tegimusobozesa agenda ffa kitaawe yafiira ku emeka abo bawangaazi. Abantu abakolobezi babeera bawangaazi. Tetuyinza kulwaninga ggwanga nga tuli lwaningira kulinda kufa kwa muntu. Kitegeeza omuntu oyo aba w'amaanyi n'okusinga eggwanga. Omukulembeze n'ojja n'okola statement tumugire bugizi tamulimiti golowooza akyaweza emyaka 10 ku nsi. Nga Museveni eggwanga tuli lwaningira kusinziira ku ddi lwalifa nga n'amateeka tetujja gakyusiza ku kituufu tugakyusiza ku ddi lwalifa. Museveni muntu yenna kakati ayagala okumujja mu buyinza ansi eryemu kumusibira bweru. Kumusibira bweru n'ataddamu kulabikira ku ballot paper. Kakati yenna aleeta ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga toleetedde mulya age limit. Yeekolera akugambye nti olinga embwa. Yeekolera akugambye nti olinga embwa. Ekibuzo ekirala bano abakiise b'abantu bayita mu bantu baawa okuba bagira ebirowoozo ebyo oba ye abibaga ku lulwe. Mpuuga yafuuka constituency y'Ekimanya. Mpuuga yafuuka constituency y'Ekimanya. Yanyendo Mukungwe yafuuka constituency yayitawo olukiiko abantu bamubuulira amateeka ge baagala okukyusa ne ge baagala okutereezaamu. MP omulamba n'oyimirira mu bantu ng'osinise n'amannyo mbu nze we natenedde tewazze yadde okubeebuuzaako wabula gwe wataddeyo buteesi nsonga n'ojja kubategeezaako nze we natenedde. Ekiyenje kimu kiri ku mitwalo gy'abantu kyagala okutegeera then bwe watunudde lwaki tewazze n'obeebuuzaako nabo ne bakubuulira bye baagala obongereremu. Yes. Tuli ku NCK TV mukwana wabanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tulina mawulire mangi nnyo ddala yotalina kubanga osubwa yadde akatikitiki kamu bwe kati bwe tula butuuzi kalira nywera tubenga tugakutuusaako wona wokka ku NCK TV sigala naffe tova.